Amanya ndobozi wa mtemu SMX representing straight out SMX media nga tunagenda mu story afe ya Eddy Kenzo bana munzikirize neranzilemo okubebaza oro subscribinga no ku SMX media temuko wanze kubebaza ku subscribinga ku SMX media kubanga buli mu subscribinga ba mu mfuddo wa manyi mwebale nnyo mwebale ddala na watana bakubera ngo subscribinga kankusaba mbe subscribinga no ku SMX media tubera ne stories eziweuka mu kweuka fe stories afe tuzikonvertinga ekyo ku stories afe zibera nyimpi ate stories afe tezitwala data neera kamba njulire SMX videograph nako rwayo gwe gusoso okubera nga mentioninga titwatandise okubera nga tukwata emikolo embaga kwanjula birthday parties surprise parties baby bump buli kimu gwe kasobera ngo yagala kintu kya kubera nga bakwatira video osobola contactinga ko number notebookinga in advance tukwata emikolo nga obulaba okwanjula mbaga buli kimu ekyetagisa okubera nga kikwatibwa ffe tujja otukubira kaba SMX videograph entandika okubera nga yes tukwata omukolo gwo gonna gwoyagala tuberenga tukwatira nekirala bannange nga sinagenda mu story ya Eddy Kenzo story gyendakoze olunaku olw'eggulu ya mukyala w'omu ku bantu be bakwatira wamu ne Nubyandi ne bamukwata wamu ne ba Eddy Mutwe omuvubuka oyo pimpa gwe bakwata nina essanyu okutegeeza mbu olunaku olwaleero gibe bamutadde y'omu ku bantu 17 be batadde neera mwebale nnyo kusaba kubanga eggulo twakoze story ya mukazi we bambi agudde ku accident neera nenjiteekayo wanene bantu bangi mwagirabye leero nina essanyu okutegeeza mbu ne pimpa y'omu ku 17 kooti betadde ku bail neera nga soon kandabe no week weneggwera kungenda bera nga ngendayo mutuukirira sobola okubeera nga njogera naye atubulire emboozi y'ekitalya Banubyandi Eddy Mutwe Dan Magic bo abalese bali kuki gwe subscribing ano ko SMX media tujja kubeera ngo missing updates ngezo Eddy Kenzo oluvanyuma lw'okutaakatambika yenga ali wamu ne Linda Den mwena mwakalaba wanene ko SMX media Eddy Kenzo yalinga ali ne Linda Den nga webekwatirira obugalo okwegamba nga bali mu happy moments zokka mwena bawala bakatambi mwakalaba kati waliwo lwakuba bana mwenze mbaletera content wange naye mutemundabulako ng'ebintu ebimu bigenda mu maaso mubindabako temuŋŋambako Eddy Kenzo abaddeko ku radio station emu eyo newakola ne Salvador n'abanne babalala bakola nabo program nkugambye engeri ajana album empya made in Africa weekend nefuuka weekend omunyigo ne gufuuka omunyigo n'abantu ne bagamba bannange nganze we nabaweri ensonga nti Eddy Kenzo paka nga avuddeyo n'atulaga omuntu gwagenda okubeera ngazza mu kifo kya Rema ne buli muntu yenna sinze nzekka ne buli muntu Eddy Kenzo gwe yekubisa naye ekifaananyi nga kitonde kya buwala abantu batandikawo okususpectinga oba yono oba yoli oba Linda Den oba yono oba yoli tabanga agenda kuzzaawo ono kwegamba tuleka mu suspensions ndowooza paka tunayiga okumindinga our own business naffe ndowooza Eddy Kenzo lwana atuvaako naye Eddy Kenzo yabadde just ne ba presenters abamu nga ba having a good time okubeera nti naye releasing made in Africa album neera nga ali mu kukola media tour temumulaba kubeera ku radio eno nadda kweno ali ku media tour wanamalirizayo media tour tusaba Mukama Katonda abeera tiisinga ne lockdown bagirifutinze up lwakuba ne coronavirus ate mpulira yazzeemu phase 3 twasaba abeere nga akakkanye Eddy Kenzo atukube concert ya made in Africa album tusobole okubeera nga tukijjamu enjawulo amanya ndowooza sigadde nze mu SMX representing straight out SMX media kankusaba bambi ate subscribing ngo kusubscribing ngo SMX media tugenda bera ngo missing updates ndala nga wanu mu entertainment industry SMX I sign out.